oyingira otya obuyeekera buno obuleeta gavumenti eno mu bukulembeze? Obuyeekera nze okubuyingira nali mitiyana nali mwana muto mu myaka 11 baali bakamala okuza olunaku lwaffe ng'abaana kuba nze ndi mulongo era mukulu wange ali eyo bweru gye genda ne bbawo ne bakwata obutuuze kati nze nsigadde waka nyina bannyinaze basatu be baali abakulu kwaliko Kigongo nga kuliko abalongo babiri Waswa ne Kato. Okay. Tuli mu nnyumba ekiro twebase saawa zaali 7 gwa kiro. Kwenzijukirira twalina saawa ku kisenge ng'ekuba ebidde era nga tugimanyi okugibala. Ku saawa 7 ogwo gw'ekiro abantu bajja ne bakonkona nze be nali sitegeera. Bwe bakonkona muzeeyi naggulawo. Mu kuggulawo baali bajaasi b'obote be twayitanga abanyanya. Nga taata bamuzza livansi nga bamutuuza mu ddiiro nga bano n'abaana mu kisenge ne maama nange kwendi. Olunaku olwo amasasi ekiro gaali gafuze nnyo mu kisenge n'entyayo nga nalumbye ba muzeeyi mu kisenge gye banjalidde gye neebase. Nange nafubutuka mu kisenge n'enjoola ka bulangiti gwenti mu ngalo n'enzijja nako n'enkakuba wati n'entuula ndaba taata bamulizza akandoola. Ne batandikirako baana tebaakozesa ssasi wabula baakozesa jjambiya ne batema omukoomu ntunula okutemera ddala baabatemagako emitwe nga batema ku nkoko. Ngenda okulaba abaana baweddewo babasemamba maama olwala ajanyagezza kwakuba enduulu gwe batandikirako ne bamuggyako omutwe ntunula. Ngenda okulaba taata ayagala ayimuke sajja amulemedde kwamu kutta mutadde mundu ku mutwe ne balwanagana ne taata yagezaako okwerwanako kuba taata yali musajja munene nga muwanvu wa kiwago. Kati taata n'alwanagana n'abasajja okutusa lwe bamumegga ekigo ne bamutemako omutwe. Kati nze we nali ntudde mu kasonda bwe nti maama bamutemyeko abaana bawedde ne maama ne taata bamutaddeko. Kati waliwo yali ayimiridde ku mulyango omusajja muwanvu. Nagamba nkola ki wano konze kanfubutuke taasa obulamu ngamutomera namuyita mu magulu n'agezaako antaayiza nkwate. Kati emmundu neraalira bweti ku mulyango n'agwa nze neeyongerayo. Kati mu maaso ko nga wali olujja gye lukoma waliwo omuti nga munene muwafu. Bwe natuuka nasitama ku muti bwe nti tooki baagijjamu affe yali ya taata. Ne bamulisa ne bannoonya ne bambulwa ne bayingira ennyumba endala baali bangi nga n'endala bayingidde namwo ne battamu abantu. Ekyennaku ennyo waliwo we baayingira ennyumba yali etuddiridde ey'okusatu ku yaffe kuba twali mu ttawuni nga baazimba bati kuliko amaduuka. Mwalimu abakyala babiri omukyala omu ye yali nnyinimu ng'ali lubuto asuliridde kuzaala ng'alina ekyana kito mu myaka ndowooza nga 2 tekirina na kuyiga kwogera bulungi. Omukyala oyo basse abaana basse bbaawe ennyumba eyo yafaamu abantu 9 bwe nzijukira. Kati omukyala alina mwannyina badduse enkonge ne mukazi we mukazi naye ali lubuto bakuzizza bombi naye baabasalanga embuto omukazi nannyinimu yafubutuka nga abatta abaana be emmanju waliwo ekitooke kya Nakyetengu we baamukwatira we baamuttira ne bamuyuza olubuto ne bajjamu omwana naye ne bamuggyako omutwe ne bamumugalamiza wano n'oli muka mwannyina naye ne bamutta ne mwannyina bonna baafiira awo naye mwasigalamu kibebi kye kyafikkiramu kiri. Kati nze bwe baamala okugenda amagezi amatono nsitamye wali mbalaba bagenda mbalaba bwe navaawo nadda mu nnyumba nga ntandika kukwata mutwe nguzeeko naguteekangako nga ndaba guyiringita emitwe gy'abano be basize nze manyi gujja kuddako era ng'amagezi g'ekito bwe naguteekangako bwe nti nga guyiringita omusaayi neesiimulizanga kuli ndi bwerere sambadde yadde kitete wabula nalina kannika nagenda okulaba binnemeredde emitwe tegiddako. Kati taata tuli Mityana mu ttawuni naye eri ebusujju ku mutala Nawanjiri tulinayo amaka waliyo faamu eriyo olusuku kale nga ttaka lye eyo. Essaawa ezo emmotoka yakwata lidda Kampala ey'abatujju bali bwe batambula bwe banyumya bwe baseka bweyimirira bwetambula kati ng'ate nze ye mulisiza gyendaga kuba bwali bwanzikiza negenda kati nze mmanyi wenkyamira gye ŋŋenda erijjukira eriyo bakojja eriyo bataata abato nawetera Wabigalo ndi Wabigalo nzuyo nzikiridde ku mutala waliwo awo Kiganwa
nyingire kinene ko busuubizi wali kati bwenva ku busuubizi titisi nzikirira nyingire ekibira kibayita Kaweziike kiri ekibira kirina entiisa wabula n'emiti egirimu nga gyako bajalinga misamwa nze kyessamanyanga nga okwata omuti n'omulisa bote ekkubo ettabi ly'omuti lyolonze erikalo entiisa eyo naye nga n'emisana enzikiza ebeera muli abatujju babeera muli mubateegera abantu ekibira ekyo nakiyita musina kyenasanga n'ekimu nenkiyingira kati bwensomoka ekibira Kaweziike mu maaso waliwo ekitoogo amazzi gakulukuta mayitirivu bayitawo Kambuzi kati bwensomoka Kambuzi oyo ekitoogo nkiyiseemu waliwo omutala wabiyinja awo nawo waliwo ekibira kali tunsi side ne side nsiko Mukama yannyamba siina kyennasanga kati nninya linnya ku mutala wattuba waliwo Ssekyuba ky'emmwanyi edda bwe bayitangawo wabinayiisa nga nyambuka wattuba nga mumalako wattuba teeka tumumanya abaamu abasezi muli emimwanyi n'emituba byolaba amayumba gali eri wala naye nagendanga naye nagendanga Kiwalaziba kwegamba nga nawunze sina kyentya ngenda bugenzi mpaalanga Kiwojjolo wattuba nga muyitamu mukoba mabega awo tulina esitensenyi bayitawo kati baatuumawo erinnya bwe mu Katoogo nga mpeta nga ngenda wakanagukira wa taata wange omuto nga nkonkona nga banzigulira okuntunulako nga yenna nzijjudde omusenge era omumanyi omuto bwe nakwatanga bwe nti nga neesiimulizaako ati ngalo ziseeredde zijjudde omusaayi bwe bandaba ne beekanga ne bagamba bonna baagwa ekigo wali ne bagamba kiki ali bankazaako erya mulongo nga lye bamanyiira mulongo kiki naye nga n'agoogera sikyagayina emisinde gyendeesa n'okutya okungi kuli nga n'agoogera sigayina nga nagakaaba genyine sigayina wabula nga ndi awo ndinga kiwuduudu kakati nga batuusa ne bampujja wujjaawo bampadde ekyokwambala nkanka nempewo yampiseemu dda paka luna bagamba taata bamuse ate maama bonna kyekigambo kye nayogera ndowooza olwo wamala n'otegeera nti babase nabagamba sikutta wabula nabagamba babagyeeko emitwe taata bamugyeko omutwe ne maama bagugyeko nali sirabanga na kumufunze nga simumanyi kakati nti kati awo ndowooza we nategeera okukoma okutegeera nga bagenda nga oba nange nagenderako bye sijjukira ntikka ya mirambo giri naye kyenzijukiramu okuddamu okutegeera nga ndaba bisaaniiko mu lujja ebisanja konza abanga kwega oba nazirika oba nawunga buwunzi simanyi kakati nga nabuuza jjajja mukyala yali tabeera okwo ng'abeera Buddu Eviira yazze kakati nga mbuuza jjajja wano waliwo embaga manyi baalirira mu bidaala kitaawo yafa twamuziika ate awo nenziramu okuwenga taata yafa nali njagala nnyo taata okusinga ate maama nali njagala nnyo taata nga yankuza omwejo ndi awo njiika buyiisi kakati ate ekyennaku ennyo kyendese emabega nali sikulidde ku taata nze nali nakulira Mbalala yeri jjajja mukyala yazaala maama nali naakajja ndowooza mu mwaka nga gumu bwe mba nzijukiramu kati nga nkyayina nnyo obwagazi eri taata kuba ye yannona ngeri nange nakoowayo banvuma bampita munnamawanga kuba baali Banyankole nga kinnuma kweganga abaana baleetamu okumboola kati bwannona nensanyuka nnyo nali nkyayina essanyu lingi nnyo ku mutima era taata bwe yagendanga okukola nze natuulanga wali ku kkubo mulinde atuuka ddi taata yalina emmotoka ka pick-up kakati oluvannyuma ennyo ndowooza twamalawo ng'omwezi mulala naye nga tuli kudduka tusula bweru terukwebaka twayinanga ate ng'eriyo abayusi abava wali sayidi eggomba nga balumba eno ne bawamba abantu ne babatwala aganya okgenda bamutta tebakuleka ebintu ng'ebyo nga byebiriwo tuli ku misinde kakati eri ku faama mu kyalo eri ku ttaka lyaffe waliyo step maaza naye omukyalo oyo Munyarwanda yali teyazaala nga mugumba naye nga yakuumayo eri kakati tumaliriza okuziika ng'agamba omwana nsiga naye osigala naye nti ekale biwedde wayise ng'omwezi mulamba kati ng'era bw'omanyi ebyekito nga simwagala si ye maama saakulwa naye mbadde simumanyi mulabye bulabye bukulu kale bambi ng'era omwana bw'omanyi ebyekito yagiranga nampisaamu ku bubooko wabula tennamwagalangako kyali kimu yanfumbiranga emmere nendya nenzikuta ng'amanyi n'okukwata amazzi nannaazaako era nanjolezaako ne ku lugoye ng'olwo emyaka olinga mwemeka
mu gwe 11 ogwo balyoke batte taata nali mpezeza emyaka 11. Kakati nga mbeerayo wayise omwezi wayise ogwokubiri olututuuka gwali mwezi gwa 3 Desemba yansangayo ne January nansangayo kati mu gwokubiri zibwamatula mukulu wange omukulu kati mugenzi Masituula ngajja yali mufumbo ng'azadde alina bebi ogwo ng'agamba yiyo mwana tasoma kamutwale nkole ki musomese. Mukazi yali mukambwe nga tamanyi munyanya. Bwe natuukayo yambonyaabonya ng'akubanza emiggo nze mulezi w'omwana kagoye nnyina kamu kanika kakaddiye sikyalina nze atalina yadde akasapatu mu kigere nga kinnuma ate nga ndaba bannange bali bulungi kubanga baawe yali musajja mukulu ng'alina abaana n'abazzukulu naye nga tebakoonwako be bambala engoye ennungi be bagulira sapatu engatto balina nze sirina. Ngamba nkoze ntya wano sisomye bali bakeera genda kusoma nze mukozi ewaka. Tewagendako ku ssomero? Eri nali nsomyeko nga ntuuse mu kibiina ekyokumeka? Ekyokusatu. Naye ate bannange ebizibu okutiya kaakati kye yakolanga nze ndera omwana nze njera olujja ebintu byakooza kati nga waliwo edduuka emitala tuli olwo luzira we tuli bayitawo bbiina kati waliwo eno luzira ku stage 7 prison eri bweti eno ye center walingawo omusajja omukiga seezi musajja muwanvu munene ng'alinawo ne muganda mutowe nga bamuyita Safari. Safari yabeeranga nnyo mu dduuka omwo naye bandabanga nakavaayo genda oleeta amata g'omwana nga nziruka we nagajjanga gaali gapayinti genda oleeta ate weerabidde obunga tebuze ng'emisinde gye ntwala bw'olwayo gabana kibooko buli ssaawa kuntuma nga situula nze sizannya ku abagenda okwedoma nze sigenda ababuuka emiguwa wa asiriimu nze nga ndi kalogo yewaka kwepena twakwetaga anti kati bagamba tugenda kwepena kaakati bwe nabanga nakavaayo nti ate nti sabbuuni tewalina sukaali wuno aweddemu ate amajaani togeerabira kati nnongewo obuto navangayo ng'ekimu nkyerabidde sikireese olwo nga bankubamu empiizi zange nga nzirayo naye nga ntambulira ku misinde. Kaakati ekyavaamu mbakolako omukwano akaana kano ngubye ninga oba kaki nga bagamba akaana gwe obeerawa. Bwe natuukangawo olwo nfunye omukwano n'omuvubuka ono Safari bwe yagiranga nga mpa akagaati nga ndyako no madamu oli mukulu wange yanyimanga n'emmere nga banyembaoko n'ekyeggulo takimpadde oluusi n'ekyemisana saakikombyeko nyanja kulya enkyeggulo yayina effugabbi ng'alinga munyanya nga nkola ki nga mbeeranga ngendayo oluusi nga mpa kaswiti bwe ntyo ndi kasitoma buli kimu nkigula nga ne bantume walala mpitawo misinde ne ngenda eri kuba nfunayo kapaani oluusi naye ng'akaana ak'olugambo mu dduuka muno dduuka naye nga mulimu akasenge bwe kati emabega kati ng'akaana k'olugambo nalingizangayo nga ndabayo abantu abatudde eriyo abantu abakulu ndabayo abakazi ndabayo obwana nga nze bakolayo ki kati ku dduuka okwo batundangawo nebbiya nga nalwanga kaki ono ne mwesibako naye obwana bwe ndaba butudde eri ne bamaama ne bataata bakolayo ki nebuuza nti banywa mwenge ngamba ye obwana obuto bunywa mwenge ababuulira soda ne bubeere nga bunywa nange ntuulengako yompeeko kasoda nyweko nze sirina ssente taata yafa sirina ngulira soda taata yafa ne maama ngagamba ate bakutumye mangu ate ogenda eyo nenkya bwe naddanga nga kyentuukirako kwegamba yalinga ali mu kkooti okuwoza omusango mubuuza ebibuuzo buli lunaku alwadde ati nangamba nekyenyo kyoyagala nangamba njagala kumanya ki ekiri eyo alwadde ati nampitira mukulu nangamba akaana kano kaagala okuyingira eyo kumanya ebiriyo naye okakoze otya nagamba kaana kato ate ndaba obuliyo nyina ne bwensinga obukulu lwaki nze baŋŋaana okuyingirayo waliyo ki nga kyenneebuuza nalwadde aki ng'amumpitira mulemeddeko nemeddewo sijja kugenda oba bankuba be bamanyi ndaba buli lunaku bankuba ne bwe nnyanguwa bajja kunkuba n'amumpitira nangamba sooka nadda wali ebbali munda nga bw'omanyi gundi yaabwe mulimu ebintu ndabirwa musimanya bwangi bagiyita ki ng'atuula ku katebe nga naye mwana ggwe nti obeerawa konze embeera eri ebbiina ku muzikiti obeera naani wamma ng'endabika gye ndabikamu nga bw'ontunulako olabira ddala nti ndi mu nnaku nga ŋŋamba olwo nga nnyina n'enkyakya zintemi ziringa ensalosalo ziri nga ŋŋamba naye obeera naani konze embeera ne mukulu wange toyina abazadde bo nga muviira ku ntono konze taata ne maama ne baganda bange basatu baafa bantu bataano babatira wakonze twabeeranga mitiyana
Kaakati nti oyagala kikyemba nkolera kunze njagala genda kukola. Njagala genda kukola nti okola mulimu ki nga mugambo manyi nze manyi okulima. Manyi n'okusenya enku. Nsena amazzi. Manyi n'okwoza ebintu njera n'olujja nti by'osobola nti ye otosobola nti ye. Olunaku oba lwali lwakuna nga ngamba kale lindako nja kukuddamu. Bwe najja ng'era nnemera kwa njagala kwogera n'oli taata muyise nali ataato. Ng'amuyita ng'era njagala manyi bwe yaŋŋamba ojja kujja ku Lwomukaaga. Ku Lwokutaano bannange bagenda okusala jjuma jjukira tuli basiraamu. Naye ate nze ngenda siina lugoye siina ngatto siina kakaaya. Akagoye kenyambadde kasinse busike yabize emitanda. Olw'omukaaga nabukeereza nkokola abantu mwe byasooka luuto yasooka natwala emisinde nga nninga ekibe kibagobye. Ne muleetera amata akyantumye n'obuwunga bw'okufumba obuugi mbireese mbitadde awo. Kwata omwana konze kale bwe namukwata namuwumuza wano mu lujja. Nawetera ku nsonda nga pusi. Nentema panya waliwo obukaje mmanju. Mwe nayitira ngenda magamaga tandaba. Nga mpulirayo natwala emisinde era olwatuuka omuvubuka namuyitako obuse pyu mu kisenge n'ebbisa eyo. N'oyingira? Nayingira tansanje wano. Nga gye bali? Nga mwe bali. Balabika baali bakolawo kampu yaabwe nga babeerera ddala awo. Nga mbeerayo panyaniriza. Pampadde soda ku makyoko omutwe omutegeera ku kasoda. Pampadde akagaati. Kasoda kawooma. Kanywedde. Batufumbidde sepiki y'obuugi mulimu amata. Tunywedde batuwadde emigaati. Tunywedde tusiibyeyo teri kufuluma. Baatuwanga ebbaafu wali. Tufuuyisa muli. Bwe bamanyi engeri gye bagufulumyangamu tetufuluma. Tubeera omwo. Bafumba ekyemisana. Nga batuwa kyamisana batufumbira amatooke muceere ennyama tulidde nzikuse byesirya bulijjo. Batwalidde twagwa abanga ali mu lumbe n'abakulu n'abato nga tweyalaawo. Si lwa Mukaaga Lwasande babukeereza nkokola nga bafumba ekisepiki ky'obuugi n'amata emigaati nga baleeta olwagira nga bato nga mumanyi swiiti twagala buswiiti nga babutuwa anti tuli mu dduuka swiiti oba bya ssente oba si bya ssente byennyini era twali bato nga swiiti bamutuwa nga tumugunya swiiti nga bafumba ekyemisana nga tukirya ekyeggulo zaawera 12 nga tukimaze okkirya bagenda okututikka emmotoka abagenda okukola batuteeka pick-up omusajja oli yatuvuga kiro sagala kugaa nti oba ssaawa mmeka oba mmeka ezatutuusa simanyi olwo bamaze okubuulira ekiddako tebakiŋŋambye nze ngenda kukola bakiŋŋambye ntoloke manyi okwoza ebintu nsennya enku njera n'olujja manyi n'okulera abaana bantutte enkole nze kyenfiirira ŋŋende enkole ngule ku ngatto nfune ku siripa ngule ne kagoye akalungi bali mbalaba abakola banyirira nyinze kukola tebaŋŋambye kye ŋŋenda kukola nagenda ndi musanyufu ne batusaanikira ka pick-up oba gye bayitanga entundubaali ku budde obwo nze sibimanyi batusaanikira batubikira kuli n'atuvuga ekiro atwolekeza Luweero nze manyiyo tomanyi gye mudda teri amanyi batwala mbuzi ku ttale abakulu n'abato ffenna twagenda tuli bangi kyemmanyi bwe tuba abatono ndowooza twali tuwera abantu nga 15 omwo nga tugenda twatuuka kiro oba zaali ssaawa meka sizimanyi nga batujja ku mmotoka eyagenze mu ttawuni okukola batugirako ku nsiko bano batulese ku nsiko kyokka nekkuba erindese sirimanyi gye riri omanyi mugenda mu ttawuni tugenda mu kibuga kukola tuli basanyufu nnyo tuli mu nsiko muli mu bibira nga batujja ku mmotoka bali simanyi ngeri gye yategeeranga nabo kaakati kyenneerabidde kyendese emabega twalina omusajja Kayinamula baamutta nga musajja muwanvu bw'ati Munyarwanda ye yali oba mbayite babbulooka baaluno ye yakuŋŋaanyanga abantu obakwasa omukulu ono abaalimu ng'abakulu nga yababuulira ekigenda mu maaso bo bajjanga bakitegeera okuleka ffe obuto tebatukanyuze mu lusenke gye batukanyuze nga batuddusa ndowooza nga wano ne mu nnyumba eri gye twasanga ate abaatupiikinga ne batwongerayo yazze okukola mu kibuga nze kola mu lusenke otandise okwebuuza nga neesibye oyinza oba ogenda kulima oba kulima tobaana bagamba ngenda kulima mu nsiko bano olwatukwatako baatuddusa amagwa gatufumita tuyita mu nkene ne zitwagula amagulu ne babaako gye baatuweeka mu lusaka ne tubeera eyo empewo siina adde akasweta ffenna tutintima
nga tusulawo bwali busaasaana ne batwongerayo ate kati gye batwongera wentegerera olwompulira tolwa kirolo mutuli kirolo kyekiki ffe twamanyi ng'okwevuma mulaba atunulayo kirolo nga tubeera mu kirolo omwo bwe tudduka bwe tuyerengeta ekivumo kati nga kyemulimu kyetulimu kakati nga tubeerayo nga tutambula kati olwo bagenda batubuulira ekyokukola bano be tulisanzeeyo mugume temulina gye mulaga bwe mudde emabega nti tulina aduyi bagenda kubatta ti bwe twabanga tufubutuka eri amasasi gavuga simanyi masasi nagawulirako naye nga simanyi gakola ki ntemuwulira nti kati awo bakuba bantu batunoonya naffe bagenda tukuba mugume tudduke twekweke nti kale twaddukanga n'abakulu alembereddwa nga kwata omukono ng'akuwalula agenda asika mbuzi ku muguwa tubaddeyo tudduse emisinde kati ate olwo tetwagendanga tuti bwe mugenda muti ne mugoba kati bali nabo beerwanangako olunsi ne babaza livansi naye nga tufuba nnyo okuba okumpi n'ekkubo kati abato nga batulondangamu nali sinya wakuzinga mipiira gy'abyayi baatusindikanga ku kkubo kati kankiyite nga mbega abalenzi babafuniranga obupanka bw'obugaali kati n'avuga naye nga batusomesezza olina okuvuga ng'eriiso likuliwa ku kkubo olwo babagambye mukulimu kigwe mugenda okukola ogwo babagambye eriya tubeere ku kkubo eriya aduuyi tukitegedde anti kati wulira bamaze okututendeka batuyigiriza olwo baatusomesanga baafunanga kagaapu nga batubuulira ekyokukola kaakati bw'obeera ku kkubo ng'ovuga kapanka olina okulaba emmotoka ejja togirinda kutuukako nga webbika nsiko kati abalenzi babanga bavuga obugaali abalala basamba akapiira abawala tuli mu kwepena naye ng'eriiso likuliwa motoka evaawo eveeno oba eveeno kati bwe mwagirengeranga nga mufubutuka naye nga mubaamu siniya asigala emabega olina okufuna oweevumbeka babalengedde tetumanyi luswayiri babalengedde balina okujja nga bagobawo muyise ekisinde bano badduse bagenda kulabula bali abali wali baabo bajja abasajja tubalabye motoka yiyeze bafuddeko ku motoka naye nga wabaawo siniya gy'okusigala wali oba oli mu kiteeto oba oli mu kasaka gwamanyi ng'olina okubala namba kyaba kuyiseeko kati ate olina okuwenja ekkubo okusalinkiriza okulaba ng'olumba bali bazze namba bweti obategeeze bazze namba bweti kati awo ne mufuumuka kati ffe mundu eyali eyaffe ng'abato twabanga na bidomola eyo waaliyo amabenseni ge baagwangako mu bifuluka kati ffe twalinga bayizi yaye baabo nga ffe tukola gwa kuba ndulu ng'abakulu bakola kibasagula abalina emmundu kati ako olwo oyingira obuyeekera olwo nfuuse muyeekera emabega sikyadda tolina gyodda n'eryakuleeta tolimanyi bw'osimatuka kuba n'oli mufu ate nga bwe bakwatako bali ofa bubi baatuttanga bubi balina okukucunya okukwogeza kale ne bakutemaatema ebitundutundu tebakutta lumu nga bwe batta bali bamuzeeya balina okusooka okukucunya abawala nga babasobyako bamala okuba ne babatagula ate ne bakutta ate omaze okubabuulira ebyama omaze okubalagirira banno gye bali ekyo twakyewalanga nnyo balina okusaanyaawo ate ng'omaze okwogera balumbe bali ate omaze okuboogera gye bali kati yali enkola eyo ffe twakolanga ndowooza nga bambega ku luguudo obwana obuto era bannaffe bangi baafa bakafiiramu bwentyo bwe nnyingira ensiko eno bannoonya kyemmanyi mbu bannoonya nnyo ne balowooza nange nafa abeeka bano abancunyanga ne bawumbula ne babivaako ne banneesonyiwa tebakumalumbe akaana akatwani akakumira olumbe kati munnange nga mbeerayo bwentyo mu nsiko nga ntambula tutottaabudde twatambula ebifo bingi nnyo sirina kitundu kye simanyi okujjako okuba kati nti memula egenda esiimuuka naye nga bwekutwala nkutambuza wano nayitawo wano natuukawo tuutwo kati olwo muzeeyi bwe yajjanga fe obwana obuto nga tatusinkana ye alina babe yasinkananga era nga tetumumanyi ani gwe tugoberera ffe nga tugenda bugenzi oba tuwagirani oba ani ffe tetubimanyi tugenda bugenzi tulwanyisa batujju kati nga nyina kinyiizo ku mutima eky'abasirikale bali abatta maama wange ne taata wange ne baganda bange nga ntunula ng'ekintu ekyo neegomba nnyo okutta omuntu naye siina mundu
Nakikulumya omutwe. Kinnumya omutwe. Naawe oyagala owoolere. Twabanga tuddukira nze ebiseera ebisinga natuukanga nempulanga n'ekyaye ne tulika ne nkaaba ng'ate bano bwe bampooyawooya. Nzijjukira bye naleka emabega ndi ku misinde nange baagala kunzita. Kati nga ndaba ngenda kubeerawo ntya. Natuukanga ne njuliriza kyoba singa gino omugwana ali ewanise. Nenfa nenvaawo nange. Naye nga tekisoboka ate. Tutambudde awantu we twatuuka twali wa Kasozi. Awo nafunira chance efuna muzeeyi. Naye ate nga saagala nnyo kutambula naye engeri gye nnali omuto. Nze njagala kumpa mundu ate tebagimpadde. Oyagala kukwata ku mundu. Ku mundu kutta muntu oli era nze nafunvubiranga nnyo nga nyina omuze ogusigalira emabega. Ani asigadde emabega njagala mutte. Njagala kutta. Ekinyizo kye nalina kyali kyakutta. Oyagala okutta aduuyi. Aduuyi. Oba bamutambula nabo. Bano sina kyebagaza njagala oli ali mu kyambalo kuba ffe tetwalina byambalo kuba twesibangako ne ku makutiya. Ofunye kutiya ng'olwo afunye akalangiti nga kyekyo. Kati omusajja oyo Kayinamula yatulondoolanga nnyo ku nsiko. Yagendanga eyo mu gye yali ng'akuŋŋaanya engoye zino enkadde ze bakooye mwabangamu ennamu ng'aleeta obugomesi aleeta obuteeteeyi obusaati bwe butyo empale nga tufuna ebyambalo olwo. Naye nga Kayinamula yakikolako. Mu mbeera eno ey'okubega ey'okuzinga obupiira tewasangamu okusoomoozebwa kuba ndabanga ddala waliwo okusoomoozebwa kungi awo ng'era bw'ogambye wali osobola okurepingibwa osobola okuttibwa ebintu ebifaanana bwe bityo tewasangamu okusoomoozebwa gwe nga gwe. Nze mu mikono gyabwe saagwamu okujjako abaagwanga mu mikono gyabwe ne babakwata be baafunanga ebizibu ng'ebyo ffe waffe ku sayidi yaffe ekyo ekirowoozo tekyaliyo kyali kyakulwana kukuba bali kwetaasa. No ngamba gwe nga gwe nti tewagwako mu mikono gy'abali okutulugunya. Nedda ate baakutulugunyanga waddanga baakutulugunyanga era ng'oli wakufa. Siga nti baakutulugunyanga ne bakuta nedda. N'abamu bannaffe baawambibwanga ne babatwala mu mabarakisi. Ate ng'oluvannyuma Kayinamula ono yaleetanga amawulire be baawambanga ne batwala mu barakisi nga babatutenga abakulu abaalingamu abakulu bagenze kubawasa abalala batutembu bakozi baabwe bwe baatuukanga eri baabakuŋŋaanyanga ne babatta. So tebabatwalanga nti bagenze kubataasa kubawonya lutalo. Beefuulanga ng'ababatwala babayambe babataasa olutalo. Naye bwe baatuukanga eri yindi aduuyi nga babakuŋŋaanya mu kifo kimu nga babatta bonna tewali yalabikangako. Ekyo kye baakolanga. Osinkana otya muzeeyi mu lutalo eyo? Muzeeyi musinkana ddi? Muzeeyi musinkana olwo tuvuga 82 tumuvuga. Mu nkomerero ya 82 83 wenfunira muzeeyi. Muzeeyi mufuna ntya? Olwo tugenze tuli mu kapeeka. Tusaze tuli mu kapeeka. Muzeeyi gy'atusanga n'apiikingawo abaana. Yatwala nze n'atwala Kamya Doola malaba yali twamuyitanga Mutesi bangi sikyabajjukira abamu n'obulenzi obwalimu. Muzeeyi wantwalira naye ate era muzeeyi mbeera ne muzeeyi naye nga ndi bujje sirina kyensobola kukola. Muzeeyi oyo twalina omukyalo oyo yakafa simanyi oba muzeeyi yakitegeera. Yatufumbiranga emmere nga tuli ne muzeeyi mukyala Kaboyo. Twabanze saazirika nali sibitegedde tugenda mu kulonda bamuziika 14 ng'enkeera 15 tugenda kulonda. Yabafumbiranga emmere. Abadde akyaliwo naye munene nalwawo n'okumumanya ate nga tubadde ffenna mu bunnamwaya. Abadde mu bunnamwayo. Yazimba alina amaka ge. Olwo tutandika kutambula ne muzeeyi tusonga ne muzeeyi kati. Abasisinkana wabazaawa bino byewuunyisa nti. Kati ate olwo kirolo tumuvuddemu. Era balondamu batwalawa. Kubeera naye twatambulanga naye ng'abaana be. Ng'abaana be olwo nsuumuseemu nkuze. Nga n'engoye nsobola okuzoza. Era taata wange oyo namuwolezangako ku ngoye. Tuli eyo naye ozaanika n'ozikuuma bwe bakangamu teri kuzireka mabega. Kati nga Doola Kamya ye yali mukwasi wa nsawo ya taata n'emmundu ye nga ne bwe batufuutula batya tabisuula. Olwo tutandika kusonga ne muzeeyi. Twetoolodde ebiseera ebyo 83 Wito Jjoko wajjira n'ennyonyi ffe tetumumanyi.
kati ffe kiraga nti mwalimu bambega okuva sayidi eri nga baleetanga eno amawulire abaali beekyayo okuva eri nabo muzeeyi n'akitegeera kati akafo we yali ate ffe ayina gye yatutereka ffe ne tutambula ffekka n'ekikoosi n'asigala ne bano abakulu abapambanyi kati ono akatundu ffe tuyitawo kasozi oyita ojja okukwe yafiira ekiseera ekyo nga gy'oli gyendi ate nno olwo ennyonyi oba kugikuba nze nali ku muti waggulu nalina omuze gw'okuwalampa emiti nsobole okulengera nga wensanga omuti olwo nfunye amaka nga nnyina kulinnya waggulu eno abali wansi nze sibabeeramu nsobole okulengera ekigenda mu maaso ennyonyi yagwenu gitunuulira kati awo omuzeeyi asooka atubulako tusigalayo mu nsiko ku mapambano tupambana tugenda tupambana kati muzeeyi okuddamu musisinkana obutereevu olwo tuyingidde tuli mu bulemeezi mwennyini tuli ngoma nzirayo wa muzeeyi ontandika kutambula na muzeeyi yonna gye twetooloola tuuto tugenze tuyingidde bulemeezi tumazeeyo tuuto awantu ate we namwawukanirako ate njingiri nzireyo mu kikoosi nye okuyingira okuyita ku mugga wali simanyi ngeri gye namwawukanako yagiranga n'atubulako oba yabanga agenze kunoonya byakukozesa kati bwe twasigalanga nabo wano agaali badde ng'amaka gaffe nga batutulugunya kyekyatuzangayo eri kati bwe baalabanga agenze nga batucunya obwana obuto tebatwagalayo abaalinga obanga babbodegaadi be pala tetulina mugaso gye bali kaakati tuliwa so muzeeyi ono mutambula naye nga just abatwala nga baana be tuli baana tuli baana be era ng'afuba nnyo atulwanirira tuli baana bw'alaba wazibu nnyo atuleka emabega ye n'asonga ate ng'atulese emabega atuwadde obukuumi obutukuuma kati omunyanya ono tutuuse wasinnayingira mu Buluuli wabula ekitundu ekyo nkyerabidde batufubutula tudduka so nina enkovu wano esasiriri wano yasigikubagana naye teryanyamba teryayingira gumba wabula lyakongolako ennyama tulonze abaana bakadde baba baali bafaze ekyesaamanya kati ngenda okugira nti batugoba ng'omunyanya asinzidde agenda kuba kaana kali nze neewogomye nabuuka nembaka akaana kali ne tudda bwe tuti kati ye n'afubutuka nga ddeeri kazi nze nnyina omuggo kaana nkasudde natambulanga n'omuggo kiteeteeyo ekyange kyabanga bwe kiti nga kibaamu amayinja ndi wankontokono kyenava mu kasukira ejjinja neri mukuba kano nkuze munyanya nkuze tuli mu 84 83 nga gugwako awo lyamubikula kano naagwa kati bwagwa bali bafubutula bwana buli obugenze n'abakulu kwe bali bwagwa yagwa neyekyusa n'akolamu bw'ati omuggo guli gwe gwakwatirako ne mukuba guno omuzibu ennyo nakulaba gye zaati konzo banzise empale nali sobola gye mwambula esaati ejje nali sobola gye mwambula nga sobola mukyusa yali munene muwanvu ndi muto simusobola najjawo omuntu ne pisito gye yalina nesaati nenjitwala n'amayinja gange ge bayinja abiri ago agampalanya ekyo bwe nafuna amayinja teryakuwalana towulira mukama wajeno we yagamba mbu gwamanyi yali private yansanga nnyina amayinja gange abiriza amayinja nagamba la nkyali muto gange nagalwanirira yayina ennyota ezo nga natambulanga naye muwerofeera yanzijja muwerofeera nga njiganya nkijjanya nga tumanyi n'okugenda okugaba ebintu sebo nalagira pilot asimbule emotoka ne bandeka balina ne bandeka emmengo nentambuza ebigere okugenda ebbombo bwe natuuka nekyanga ne muviira mu men's wing nenzijja nfuna ennyumba eyange olwo luwedde anti nkulaga kye yankolayo we kyanjawula naye nkuyisa eri tuzunze tuuto tugenze bulemeeze tumazeeyo twetooloola tugenda okukuba ekkoona tukomewo tuyingira olwo tukuteri ekibuga kati tukubye ekkoona abantu wennasiiga okwekkaanya wennafunira ennyo obuzibu bukomero kyekyali bukomero waliwo ekitundu kye bayita mu kikuubo ebukomero batusambulira twabagwamu olwo tuyingidde bukomero awo waaliwo vaawo mpitewo nawo awantu awalala wenzijjukira kirya Nnongo twamuyitamu twakubagana nabo ne tubasinga amaanyi ne tubagoba tuuto twolekedde olwo tuyingiridde ddala mu bukomero
senta bwegiri lugundi tumulese tukutte Kateera ne twolekera Kikyusa kati awo twakubiramu kati tuyitira Kikyusa twetolola tugukira ku lusozi Kyamanyoli tuweta tukomawo e Kateera tuwalampa olusozi Kateera tudda mu Kagogo tukomawo twakoma Kalagala ekitundu bakiyita Kalagala kati ku lusozi eyo wali olusozi Kagogo ku kitundu ekyo Kalagala kuva mu Kagogo Kagogo yali wa mutawaana Kagogo era nga bw'omuwulira alimu amayinja ne Kateera bw'ali bw'oba oyambuka oyavula okudda ovuga gogolo toyimirira ojja kuyirikita luwanvu lulinga omunaala guli mayinja oyinza okwavula oyinza okuba gogolo waleetanga kabina amayinja nga bw'olirinnyako okkirira nalyo ate nga wawanvu bw'ogwayo eri mu kikko oyinza obutawona kati awo wesinkanira muzeeyi ankomyawo ntandika kutambula naye tutambula ffenna kwegamba nkuza olwo ne mundu njiyize bagimpadde njirina tandika kutambula na muzeeyi otambula naye nga kinga bodyguard nga kiki kati awo kye saategera nga kyekyo ku magezi amampi n'obutasoma bwange titugende tusonge nga tusonga sente ne muzeeyi so wali mu kikoosi ekyatambulanga ne president bwekyali bwekityo kati mu kuyingira ekibuga sijja kulimba nti twafubutukirawa obijjukira wabula nagenda okwesanga nga tuli Busega simutegeera nti ono ye Busega wabula Busega we twaggukira naye ngaawo twegasse tuli mawanga mangi twali bwa muzeeyi bokka mwalimu abakayiira mwalimu abamayanja simanya abalala baani nga tuli wabula omuntu gwe twayawulanga kuffe ye Muduuyi oyo nga tumumanyi kati awo ne Ganyooka Ganyooka twolekerawa tukwata lidda Masaka tulwanagana na bali kati muzeeyi ate sitegeera we mulese ngeri kijjanfuddeko twolekedde Masaka olwo Masaka saamwe kkaanya nnyo kiwanvu simanyi ngeri ki gye baatutuusa Kasese ekkubo lyatutuusa wabula amadda lwe namanya nti kati tuli Mbalala kuba nali mmanyiiwo olwo tuyingirawa tuwerekera bali mu Lwenzooli batukubye tubakubye twagenda okulaba abasajja batule bubi kye baakola abaana bakwata emmotoka tuvaayo olwo tudde wansi tubateege ne bazikola kano ne bazikubamu ekikompola zaffe ne zaaka okutaayiza bali abatufunza ffe ne tukkirira ne tubalindira wansi era twaleka tumaze obbashambuliya nga baweddewo olwo twolekera liddawa tuyita mu Kasese tujje tugguka Embalala olwo twolekera tudda Kampala ate seeyongera Kigere era mwatambuzanga bwe tuli ku Kigere abagendanga n'obumotoka nga bagenda mu kkubo era myezi atolooza mwatambulanga ne mukoowa ne mukampinga ne muluddamu ate nga si ku kampinga nti okampiiza oli ku mirembe wabula ajja kulumba mulina okwekuba bwentyo bwe nagenda mu nsiko bwentyo bwe natambula ebitundu bingi nabitambula Bulemeezi namwetolola ne mumalayo Buluuli eyo tolina gyombuza kale nenkomawo mu kibuga awantu wesaayingira Ntebe esaayingirayo okuwamba kuwedde oba oyogeddeko awo welfare oyingira otya mu welfare ati kakati okuyingira welfare muzeeyi yatukuŋŋaanya n'atukwasa Nalweyiso abaana abawala kwe kuyingira mu welfare kati tunagenda mu welfare baagala tuddeyo tusome tugenda kusoma Mbalala afande Konderi n'abirennyamu omugere motoka yazikomyanga mu kkubo abamu baatuuka kati nganze natuuka era yatunona Mbalala naye abasinga bannaffe baakoma mu kkubo natuuka naye ndowooza twasomayo Kadogo School Embalala okusoma okwaffe ndowooza twasomayo ekinene nnyo mwezi nga gumu abasomesa tetubalaba tetukyalina kyakulya abaana ne batawanyika buli omu ng'akwata lirye abasinga emmotoka yatunona n'etukomyawo wa Ebombo kwedikoota kwe kujoyininga welfare n'enzirayo mu bwakadogo bwange ne tutambula awo olwo nkuze n'okukula nkuze neyange neewulira nti nkuze sikyajogobwa si oli gwe basimba engolo ginsimba ne tugenda nemuvaawo kati awo tubaddewo alonzeemu mukama waffe baanaatambulanga nabo nga tugenda twatambulanga mabalakisi mangi nga tugabira abantu engoye kuba twatambulanga n'emmotoka eyaffe nga ba welfare engoye wabangayo abagaba emmere bak'abasirikale bannamwandu babbaabwe bakyali ku front tebanadda
nga ntambula n'omukulu oyo omukulu wani mukulu General Nalweyiso president gwe yalonda abakulembere yali akulembera bukadoogo obwana obuwala tebamuwa balenzi bamuwanga buwala bwokka era nga enkambi yaffe eri wansi women's wing tebatugatta eno ebyo gye twasulanga naye bwe twamala obutakkaanya kwe kuvaayo olw'onkuze twafuna obutakkaanya ensonga weeri sijja kugyogera tukyankalana mpisa bubi yantulugunya tuuke n'okumpanga ngende ku bulinzi bwe biki ansindika genda obulinzi tabumanyi ngende nkuume n'amayinja gange ate olwo private akola eki komanda muzima nze gosindika ngende ku bulinzi ampanze sebo ngende nkole bulinzi neŋŋamba nze nno bino kaakati awo olwo omukulu kuwedde 86 kwe kwawukana ne muzeeyi muzeeyi nambulako naye nze emirembe gyange gyaliwo nga ntambula ne muzeeyi tumaze okuwamba 86 awo muzeeyi simanyi gye yalaga oba yali agenze kunoona byakukozesebwa kyesaamanya kuba teyansiibula muzeeyi teyatusiibulanga kati awo obuzibu obugira obuzibu obugira buli omu adda mu department ye kati awo okuva ebbombo bangabyeko transfer ngenze Makinje te military abeerayo ebbanga teryali ddene gyali myezi saawe zaayo mwaka ne bampa transfer okukolera ku CCU CCU weeri kale eri mu Kampala era Lubiri ali bwati waggulu woofiisi zaatuddemu z'abantelligence ekyemmanga waliwo Basiima wano waggulu CCU kati ngaawo wenkolere Makinje nvuddeyo kati tulina afande Kazini yatufuukira ensonga naye tatwagalawo mwabanga muli awo yatutaiminganga saawa 10 saawa za kunyuka emmotoka ino okututikka tukomyewo olwo baatupangisiza ennyumba gavumenti epangisa nsula Mmengo ku musajja alumbwa olwo nkuze nfunye n'omwami nzadde ne kabebi ng'atucunya kati ye yalina ekigendererwa kye nze yantulugunya nnyo ate okusinga ebalala kaakati nga mbeerako ku CCU nga tubeerawo mwaka 88 nagenda okulaba bintabuseko Kazini ancunya gye nga bakukolera walala nyina ekikosi kyange nyina Kamyate nyina Mariamu nyina Mutesi nyina omusajja yatuvuga nga Mulandi Kuluza Bokesa nyina Mudambo Steven baali bangi byarahanga Franka kaakati ekyavaamu ngati ennyumba simanyi buzibu bwajja waawo ne batuwa transfer kubanga tukolera bombo tusula bombo nga tukolerawa ku CCU era tusigadde tukolera ku CCU ng'olwo tuyita mukulu Munduni kapiteni afande Munduni tuyina fande Kisembo yali admin ate nno yali sergeant nga tubeerawo twakeranga ku macyange motoka tupiking olwo batuwadde transfer tugaye tusule bombo emmotoka yatupikinga nga netuleeta ku CCU ekawungezi netuzaayo naye Kazini yagiteeganga nga terina kufuluma saawa 10 ng'atuuse ng'atutikka ng'atuyiwa mu Lubiri ewaka nalese bebi nempulira nga kinkubye wala kinkubye nasaba wano transfer bampe transfer nkolerewa ebbombo nkoze 89 92 mpaka 94 abasinga abantu bange ne babawummuza kuba batutwalanga buli luvannyuma lwa mwezi batukebera bwe bakwekengeranga ng'olimu akantu ng'omanya ogenda kuwummuzibwa akawuka kakati abasinga be nali nabo ne bawummuzibwa ba Steven ba Bobu bonna ne bawummula abasinga era nawulizanga nnyo amawulire abasinga nga baafa nze nsigalawo ekigenda okungobayo kiki baleese okusosola saasoma basooka nga batandikira ku P7 okweyongera waggulu saatuuka yadde P4 bwamala bagamba kati P7 nti bagenda kutandikira na ku senior 4 bwe bampumuliza mu bintu ebyekimpatiira bansiibula batyo muzeeyi kyatamanya kyova olaba nze muzeeyi simunyiigira byonna ebizze bibaawo talina kyamanyi ne bampumuza bulungi bo baalaga nti bampumuza ate nno ekyewuunyisa era ng'abataasoma bwe baba tubampuuta nalina ekibaali kyange giyite nga ID gye tutambulirako akatabo ke bampa saakategeera bulungi makulu gaako
engeri gye saasoma sitegera ki kakati ate ne kinneewuunyisa biseera bino sijja kukirumamu natambula nnyo ebbombo bwempumula bye bampa baabimpa kuba bampa bansiibula n'emitwalo 2 ne bampa mu baati 12 siina ttaka siina we ŋŋenda kuzimba nazimba wa mwami ate nga tugenda kwawukana ebintu yabisigaza birimu balala kati ate lengera obuzibu ate nga twali tumaze n'okwawukana twawudde n'amaka ate n'ozimbayo nali nzimbira abaana bange nga nkimanyi bwe mpumulira amaka gange n'abaana bange kaakati mbaddeyo olwo bwe bampumuza bivudde waani afande kazini yaleese obuzibu nze nga nkimanyi tindirija study mu system mwendi ninda akasaala nkalaba kunze nedda kanzire ebbombo nzeeyo neetala ebbombo emirundi n'emirundi fayiro terabika system siriimu neŋŋamba bano bayaaye kwega bwe natambula ennyo nembikoowa nembivaako mbiteeka mu transport siina ssente embeera mbi onkyalimu olungubanguba nfuna ne ku mirimu makampuni nenkola nembezaawo abaana bange nengezaako okusomesaako kakati luno juzi mwe munzijeeyo era nkugamba natambula nagenda ebbombo nobikoowa baŋŋamba mu system siriimu fayiro yange tebagiraba enamba yange erimu abantu bameka 3 ate abakyali mu service naye nga wawummuzibwa bulungi wano mukunkumuzi kati obuzibu we buli ebintu ebyo bwe nabitambula nentambula nembikola nenga bino ntereka byakiwano nayina ne uniform gemazima nga nabiteresa jjajja ali buddu Vira Maria afande Bukenya twalina we twali mu meeting nga atuyise side zeri endejje nambuuza akatabo kalina konze nkayina nti n'ekitambulisho kyennyini nkirina ID yange nti osobola okubituleetera tufune amazima konze nsobola yakwata emitwalo egyo n'agimpa nennenya nengende Vira ebyembi obudde obwo nali siina kasimu tebinkwatako nkubiraani ngenda okutuuka jjajja bamuziika dda yatunda nte n'obwo mwanyi nga bw'omanyi abakadde abatujju ekiro ne bamulumba ne bamutemaatema baleka bamuse kesi yange bagitwala omwali ebinjogerako saamanya nti bamutta saafuna ajja kumbikira nga tebamanyi nawendi nze obusungu obungi n'ennaku ennyingi gye nnyina ebintu bya kitange baabitunda nagenda okudda ente zaatundibwa ettaka lyatundibwa tewali na kimwe omukazi yatunda ebintu ettaka n'ente n'atambula gage kakati jjajja gyali tulina ssenga waffe yatunda ekibanja ekyaffe ye n'agula nga ye agulidde nnyina ffe tetukkirizibwawo ttaka lirye olaba obuzibu bwe nnyina n'okulemererwa okuzimba ewaffe ngende enzimba eri bwentyo bwe nasigalira awo naye nga nze muzeeyi wange mwagala wetaano n'ogenda eri nasanga malaalo nga ebintu byonna byabula ewa Bukenya tewadda siddangamu kumulaba ate siina namba ye kumukubirako naye era amawulire yagafuna kubanga bannange bendi nabo bonna nakola ki nabategeeza nga nkomyewo naye gyotya okutandika okusolooza obucupa bwe nakusanga omulundi guli ng'oli ensonyi ozinaaba ekirowoozo kivaawa mbalaba babusolooza gye bali ne Lieutenant Sekitoleko naye yabusoloozaako bangi nyina ne bemanyi kati nabwo embeera be yakwata ng'ate be baazirwanako ng'omulaba ekikutiya ku mugongo mwakaddiye mukazi wattu bamusanga balowooza mulalu ate nze tebampitanga omulalu naye nga nali mulalo embeera ekusuula eddalu osooka okukulaba ebyo mbibiseka ono mulalu gye bandeese teyali mulalu yali mulamu naye ng'embeera ekufuula omulalu oli akusanga mu kkubo ogenda oyomba oyogera wekka kakadde kalalu ngeno obwana butudduka ku kkubo anti alaba ogenda otolota mu magambo ono tandidde anti mubaamu ne kano ate nako nkayize bukuusaali waako singa oba nako wano olugjayo n'oteekamu ate nno labayo akantu ako ebiseera ebisinga temunenya bakanywa eba nnaku nze namala okukayiga namala emyezi egyo nsiiba ntunula nsula ntunula nga sinaadde otulo nenkoga kwe najja n'okukoga ennyo bwentyo simanyi kiddako ebirowoozo ne bineetimba nabonaabona bakadde bange babatta siganyuddwamu obufumbo buganye kuba bwe nanooba ew'omusajja oli twawukanye nafuna omusajja nga civilian era ne muzaalira abaana abo
embeera z'oli ze yampisaamu ze zoono ekyanyiizanga kyali kiki nfunye obujja abasajja nafunanga batambuze okiraba olwo batugambye siriimu neewala ki musajja ajja kundeetera siriimu abakazi alinanga tebayisa sikaati konza kansigalirewo nkuuma obulamu yensonga lwaki nkyaliwo kubanga era omwami oli omukulu yafa dda n'abakazi basatu bafa wasigaddeyo namwandu ogwo yakyaliwo atambulira ku ddagala singa naliwo nze nali namba emu mu nju omwami yanjoganga nga mu nnyumba eyange nalinga nze yawasaye ekikulu kye yakola yali yanyanjula ewaffe abakazi yaleetanga nga babiri n'abangattako mu nnyumba ne lwe twabeera eggulu nayina mujja wange omukyolo era yandekera omwana muyina ali wano nsambya mufumbo nga mubeera mu nnyumba basatu ate nze nakisanyukiranga nnyo ono w'omunju okusinga ow'ebweru azirya tolyako naye ono oba katunkuma oba mukene mulya mwenna ate bwe nasubanga ngenze kukola ne oba mazeeyo wiiki yasigazanga abaana bange era nga tebayisibwa bubi abakuuma nga ababe kaakati obucupa nzija bwe nti okubulonda katuddeyo ku mulamu mbeera mu mbeera embi bwe nvaayo nzize ngenze mbaddeko emawogolo eyo mbaddeyo nkoze ku bicuba biganye nimye biganye lwe nimye eyange lwenkungudde akatale lwe kafa biridde sifunyeemu ne ŋŋamba omugezi kanzire ku kibuga bwe najja nnyina we natuukire wamma nyinaze nenfuna obwabusigaalo nenkola omukazi yali mukazi mulaalo yampisa bubi saabyagala obukulu bwobwo nakolayo emyezi 2 nenvaayo nempangisa akayumba olwo nnyina abaana abasoma bapiwanu nalinayo n'owekyokusatu olwo nyina abange nze neewerera abaana bange ke basomyeko konna nze nabaweerera wadde nalemererwa naye bagezaako bansingako okuba bo kati boogera n'oluzungu nyinayo wa 4 nyinayo wa 3 nyinayo eyakoma mu P7 naye nandalukako bwe batyo nyinayo yakoma mu siniya 1 naye nga gaali maanyi gange kaakati obucupa buno olwo maze okupangisa nkozeeko mu kampuni emu yali najja nankumbyawo ya migaati tukolera 2500 kyokka nyina omusomi nsasula enju tulina okulya akaana kalwadde nange kennyini sente tezimmala nvuddeyo kampuni bagisengula bagitwala kalangala wano batunzeewo bayagala otutwala baali batwagala nnyo nga tuli bakozi balungi ngamba ni agende kalangala sijja kugenda nsigadde mu kibuga mpangisiza akayumba olwo mwensula nengenda ku moviti nenkola mu moviti olwo ndi mu 2 mmeka obudde bugenze ndi mu 2:7 mbeerayo mu moviti nga tukola covid asooka ono tebatusazeeko olwo nabo beekyanze baagala basoma tebaagala bataasoma bala batukaddiye olwo bawandiika bavubuka abasomyeko twasibanga lebbo ezo ku mikebo giraba twasenanga ebizigo ng'obusenyesa jjaaga naye nga sipiidi gy'oliko libakatala kusena bizigo biteeka mu bicupa biri bwe baba bakutadde ku nayiti ng'olina okusaanikira biri byebasenye emisana obipaakinge mu kaveera obipange mu bokisi ogisiiringe nga gy'emirimu gyaffe kaakati nga nabyo baagala basomi olaba basiruwala mbisenedde emyaka emeka olwo tuli mu 2 emeka kaakati batusazeeko tujja bayita nga covid yawedde twagala batono bo bagenda kuwandiika bavubuka bakooye bana abakadde naye nga ate abakadde twali bakozi abavubuka bawandiika tawangalayo na mwaka naye nga ffe twabakolera emyaka natandikira ku 2,500 we nafulumira nga ntuuse ku mutwalo bagenda batwongezaamu 1,500 oluvannyuma lwa mwaka bwe batyo ngamba ezo sente nga bazikuwa mwezi basookanga ne tuzisimbiranga layini ne balaba nga bitumenya buli lunaku wiikendi wiiki nnamba watandikira kumeka 2,500 nentuuka ku 3,500 sokoli nodda olunaku 2,500 yes kye nabategeeza kukutegeeza mbaddeyo nkoze nkusomeseza omwana yali nassala atuuse mu secondary covid tatusazeeko mpangisa nina okulya nina omwana oli akyaliwo akyasoma nkoze ntya okubaawo ogenda okunoonya omulimu w'omuntu oyoze ku ngoye bwe yakutunuuliraga akakadde kanaayoza engoye zitukule gyoli yanjoleza ezange mogenda okusaba enkumbi okulimako nkumanyi ne bwe nayogera nti manyi okulima ono anaalimu ono omulimu ngaagukuma nkoze ntya mbaddewo ntya suze ensiibye nze gende ku seegi ng'omukalamojja ani anaazimpa otandika okusabiriza nga ntandika mpolampola
nakwatanga bbaga ntono bweti bino ebiveera obitegeera nga mwempanga obuntu bwange naye nziruka ne mutwale ku store banfunyemu kiro 2 nga ntya abantu okundaba ndaba nswala teri akimanyi nti nazirwanako ekyo kyali kyama kyange mwe mwakivumbula nzo nali nakikukulira kaakati nagenda okulaba neŋŋamba ndaba bawala bato babali bavubuka babiri mu nzenzaani kutiya sigiweese ngiweese mbadde wakazigo nkapangisa oba kankutte mu mbinaabina nze nfunye wensula nfunye ak'okulya kati sinywa mwenge nali sinywa mwenge nakula sinywa mwenge naye agumyedde mwekanasanga nesigala sagala onsemberera kwotulo nga tunnuma waliwo mukyala nga muliraanwa wange we nasookera okusula yali mukazi mulongo bwambi yafiira mu lutalo lwa kuzaala nga ye munywago lujuuju nga ŋŋamba naye omanyi mulongo nti nkoze sifaanani kayina nfuumukako nevu naŋŋamba otulo okukubula nti olaba akantu kano nti nze ndowooza bukedde nti bwekakubako kambika sijjukira biri ku nsiko nzewo nti kamugamba nga sigunywako bwe nasooka okunywa ku gwanjokya wonna empule nga gunjokya enjawuka n'obulago obusaakaddeko nze naye koolwo neebaka bayadde gwanjokya baakapimanga ka 10 kattooti waayita ennaku 3 otulo tuganye wuuyo ntunudde wiiki wuuyo ndi mu mwezi konze nedda kali lwe nakanywa neebaka sizzeeyo sikeegulidde bwe namala okulya nenkameggako nenfuluuta najjukira bukedde nerifuuka eddagala mu kufuuka eddagala kaba kagenderere si mu myaka miwanvu nti miwanvu nekakwatayo naye ate nze mbadde n'omuze gwange wadde mbadde nkanywa akange sikakutuula ku bbaala nakagulanga nekadde ensawo nga bwolaba kasimu kano neŋŋenda ewaka nenfumba nga bwemerako kantu kange nendyako gye ntidde akasigadde nakalabe neneebaka olwo ebirowoozo mbisaanikidde neneebaka olwo akaveera otandise okuweekera ddala oguveera ogutimba gwe tewalaba entuumu yabyo wali okuswalanga kuweddewo ate kati bwona ontunuulira oba nswadde gwamanyi togenda kumpa omuntu omusanga n'omugaa nti mpaayo 10 nnyo ku mazzi ennyo otende munnange ng'olabye ennyo sirinaamu naye enkya so kati bwentyo bwe ntandika ekikutiya tewabiraba wali nasombanga ennaku 2-3 entuumu nenzigiza ekitimba kyange nenkimega omugongo neŋŋenda nenfuna ekyokulya nandirodi oba abadde abanja nemutemera akake nange nensigazawo ka balansi kange naye wadde akantu mbadde nkanywa sikantuuzaako mu bbaala nagityanga ensonga nalabanga abakazi abatamivu kukuba abagudde abayaaye babayeekedde nga nkitya kati ekyo nga nkitya ensonga lwaki neewalanganya ebbaala sigituulamu obucupa buno okuweza kiro tekikutwalira ebbanga ddene kwanze ndaba tebizitowa naye kaakati kiri bwe kiti ebicupa ebyo olonda ekikebe ky'akazigo nolonda omukebe egijjiramu amata g'abaana osanze akadomola bakasudde eri kakadde osanze oba kibafu bakataasa oba kiseppiki kyolonze kaakati ebyo bw'otuuka eri bw'obironda obigatta wamu kati bw'otuuka ewakamu obisootingamu oba kuyita okusunsula akadomola kiseppiki oba kibafu oba kiki oba mukebe kiyoba buno obwa bbulubandi bwonna obwo kati ng'obuteeke kuti yaabwo kati tebyenkanya bbeeyi nebino ebicupa n'okuzitowa biri bizitowa biri bizitowa ekyuma olonze musumaali bwe bityo byonna babigula kati ng'ebyo obisunsulamu n'obitikke kuti yabyo byokka n'oma nti bino bye ŋŋenda okulyako nno kati eno mperekeze kati buno bwo waliwo byabeerera nabitandikira nze nga kiro yabyo eri ku 8 naye ng'okuweeza kiro 5 otuuyana otambudde olunaku olulamba oba mu nnaku nga 2-3 naye nabitundanga wabangawo natikomangawo n'omutwalo gwange gumu 7 gumu kitundu bwentyo nga nkuŋŋaanyiza mu nnaku zange 2-3 babigulawa amasitowa gabaayo abantu ababikuŋŋaanya naye simanyi nawo gye babitunda era abakutiya amasitowa gabyo gabaayo kati oli bw'abanga agula n'ebicupa omusanga atimbye zineeti wano bw'ati bw'amala okupima mwayiwa bwe bijjula n'asiba entimba ze nga 3-4 balina emmotoka ezijja ne zibinona ne bajja abasuubuzi kale ne babisuubula kwona ate ne babitwala kusoomozebwa ki kwe wabisangamu kusoomozebwa kwe nabisangangamu mulimu bannaffe abamu ababironda nga talina bwenkanya bw'asanga esseppiki y'omuntu wali ennamu agitwala atutte asanze ekidomola n'amazzi bamanyi okugayiwa nga nakyakitwala so nga nze si kyennakolanga kati bwe bakulaba bakutwala misinde ababbi baagala kukuba abalala bw'aba takoze kyakusanze mu kkubo oyo mulalu kukana ogenda ng'olina ennaku nnyingi ku mutima bakwita omulalu
baba manyira bulenzi buto buno bwe bulonda ebicupa kati bwe balaba gwe bateeka okuyita omulalu ndi mulalu wemba atampise mulalu ampita mubbi kwe kusoomozebwa wasanga nga baagala okukuba ate kati bakuyita mubbi tebaagala kukuba Lieutenant omulamba abannange awo ennaku wennumira kutunuulira embeera gye wansangamu nyumba bwe nali nsula eyo bicupa binonda bicupa nga balaba bulabi era abantu beewuunya nnyo ku kyalo iso ye muntu yasooka okundaba ntegeere tulina we tutudde eno kati gyensula eno waliwo omusajja ngabira nalinawo akaduuka ke kati yateekangamu ennyimba z'aba South Africa kati akawungeezi bananyukanga ku moviti maze okufumba mu ssaawa zange nga bbiri nga nsulawo kumpi najjanga nentuula awo wendabira Isa naye nga mutunuulira mwetegereza omuntu ono namulabawa nga naye antunuulira neetegereza ye kyamuleeta nga kasigala kati nze bwe nagulanga akantu kange sigula kange ka 10 nga ntuula katebe nga bateekamu emiziki nga tunyumirwa ngenda okujjukira ziri mu ssaawa 3 kumpi nnya nga nkasimba ensawo misinde nga nzira waka neebaka enkya nyina okugenda okukola ate sirina kanyolo nkyali mu moviti nyina okugenda nga sikanywedde batuteekanga mu kawunyemu kalina okuba nga tekakyawunya okeera enkya weerongoose ogende ng'olikkiriya kaakati ennyimba zino mu kuziteeka mu ze zigenda okundoopa nyina awantu we twali olwo tuli katakwe kaakati twatolokanga mu balakisi bataddemu ennyimba tugenze kukuba miziki abaana abali ku bulinzi bewaleseeyo obeekanga bali muli tojja muvunaana nga naawe watuvuddeyo awo ng'omuyiiya magezi muddeyo kubanga wesinga babagwamu nti watolose n'abaana ne mugenda mu ndongo ate omusango gugwo bajja kuvunaana gwe mukulu omusajja azoogerera ennyimba yagamba wali ludda waawo konse nali katakwe Isa n'agamba naye muntu nankwetegereza wali katakwe nti ye wali mu bataliyani ki ne munnyonnyola Isa n'anfuba nnyo okunnoonya kati ate awo ne njamubulako lwaki mubulako nanonangayo kantu kano kati ate nsenguse neyongeddeko waggulu mu ssente bunnamwaya ate waliwo bakatunda nga wali kati nga sirina kuba lugendo kugenda eri kiro nja kugwa mu batujju bagajambule nembula ndowooza namubulaku emyaka nga 5 nga tandaba Isa n'afuba nnyo okunnoonya yannoonya kubanga naawe yayitawo n'agenda ekisigula ali wali okutuuka okuva wano we nali bwe bamuyitira Nakanjako gwanoonya baleeta mutabufu wa muntu n'agamba nedda si yono n'akomawo omulundi ogulala ndowooza bwe yakomawo olwo bannoonya ali naani nekiwendo oba ne musisi era bambulwa ne baddayo kati luli olwo yadda nadda ne Edi namugana yo omuntu ono mumanyi mukwano gwange nnyo nti naye ekyo kye mbadde sitegeera takiŋŋambanga nti ate mukwano gwange tubeera nnyo naye era nga Edi tumanyiganye naye nga siina gwe nagamba kintu ekyo nakyesigaliza nga bw'osigaza ekyama kyo ate omusezi anagamba nti ndi musezi akisirikira naye nga musezi kakati Isa nva mu bicupa enjala ennuma ndaakalaaka munju mulimu akawulo sikanywedde kati wali abayaga bawolaba batuula wali we twatuulanga bamanyi okunyaliriza kyamulongo jange onyweko bamanyi lya mulongo nerinnya nga tabalimanyi erya Nakanjako kati nali nsaza bwe nti bo bafubutuse wansi mu lusejje babadde banoonya eri mu bikajjo ajja amunkunya akakajjo baatambudde enjala emuluma amunkunya akakajjo olwankuba kw'amaaso n'awogana wuno afaanana Nakanjako abantu bakuŋŋaana ndoza bali bagamba engeri gye nnunda sikulaapu banoonya mubbi gwe balabye bonna awo ne bajagalala akatundu ne batunula batandise kufunga muguba Edi ye afande Nakanjako abantu baatya ne baŋŋamba mukazi gwe nakati bantya ekitundu mukazi gwe olimbega emyaka gy'omaze kuno nga toyogeranga kintu ekyo olimbega wa Museveni era bamanyi ndi mbega wa Museveni era abasinga bwe balaba abantu abali mu mbeera ezo ekyo kye babalowooleza kakati olwo okudda ate sikwe kuleeta gita sikwe kujja mwe naawe tudde ku katambi bakitya nnyo ne sabagamba oyo toyogera kikyo woolyo yombega wa Museveni oyo n'ofuuka mbega wa Museveni era bamanyi ndi mbega wa Museveni oyo ali mu kintu ali mu ssente wadde sinnazifuna bamanyi ndi mu ssente ndi mbega wa Museveni bwentyo bwe ntambula so muzeeyi wange oyo mwagala nnyo era kakuyege tumukoze tutambulizirale tuzimazeeko tulonze tumukomezaawo mu kitundu siyinza kumukyawa wabula siina kye munenya nti oba tatuyamba okuwa obuyambi abuweereza naye abakiise baffe abeefuula abakiise bakiikirira mbuto zaabwe obuyambi abuweereza tetujja kumwevuma nnyo obuyambi abuweereza naye bana bakwase ttu oluwombo ludda mu nju yaabwe ludda mu famire zaabwe tebatufaako baabo bawulira batwegaana tebatumanyi
balya bokka tebatuusa bubaka bwaffe beefuula abatukiikirira batuuse obubaka eri pulezidenti tufune buyambi naye obuyambi bwaweereza bukoma mu bo tebatufaako so nze nali nsaba singa mbadde nnyina obuyinza bekikwatako muzeeyi bw'aba awulira amaloboozi gange twali badde nze ku lwange nga nze naali badde nsaba ye nga ye bamanyi abalwanyi be gye bali afune olunaku atutumira omubaka tufune olunaku tumumiitinge buli omu asobole okwogera ekizibu kye ekigumire ku mutima ekyo kyensaba muzeeyi kyakubiri olwedde siri bulungi nkyali mu kazigo mpangisa buyambi banduguponje bakyanyamba bambeezezaawo ne bwendwala banzijanjaba ekyokulya tekibula naye era ebirowoozo nyina bingi ennaku nkyagirina kuba nti siina kafo kange nga nze naalisabye muzeeyi wange bakuyamba buyambi mu kiseera kino naye siina wentudde siina kyendiraga mwana nti kino so waliwo yakukwatako kaakati nze kyensaba nga nze mu maaso ga kitange bw'aba ng'awulira omulanga gwange nga ndaba waali njagala anfunira akafo ne bwe buba buyiika bubiri bankubirewo olusiisira wemba nkuumira obukadde bwange kubanga emyaka gyegyogirako anti mweyanjulire akutegeera nsigadde ndi muwala we Lieutenant Nakanjako Hadija okuva e Luweero Kirolo kyekyo kyensaba tweyanziza nnyo tweyanzeege akanamba kange eri 07 0 2 85 00 55 07 0 2 85 00 55 amannya bw'oba ogikubyeko togyekanga ereeta musisi Fred kubanga yeyansaliza layini endagamuntu baginzibako nali sobola kusaza layini budde obwo bw'oba okuba tereeta amannya bw'oba osindika oba ssente weereetera amannya musisi Fred tokyekanga musisi ate musajja bwekityo bwekiri ssebo kale bannayuganda bannaffe abali eyabatulabako njijjukira ndi RO 1782 RO 1782 Lieutenant Nakanjako twanga kinkoledde omulundi guli we nakusangira n'enamba wali togijjukira n'ensimu wali togirina nkweyanza afande ngeyanziza ssebo mukulu kisobola nsanyusa okwewaayamu naawe essebo ate kinkola bulungi okuba nti omulundi guli nakusanga mu mbeera gye walimu n'essaawa eno embeera gy'olimu so kinkolera ddala bulungi okuba nti at least kati nkulaba oli steady yadde sente tewali naye at least obulamu ntambula ne bannange baŋŋomya banzizaamu amaanyi nekali wakavaako tebanzikiriza bankuuma butiribiri kale kantumire ku mwannyinaze ejjita gy'oli wonna oba ondaba gitamusoke saajenti pirikapirika gy'oli naye onkyaye nnyo tonkubira na kasimu bannange nkakuba n'okankongolako kiki nazza gwaki ankongola agifuula bize kiki nkubira kasimu tuwayeemu bannange bannayuganda bannange kambasiibulire wano abaazirwanako mwenna abapambanyi bajenga taifa mwenna gye muli sigadde ndi Lieutenant Nakanjako Hadija kale tweyanza afande sawa